Tusanze mu curriculum empya ebadde ya bbeeyi nnyo. Ekyokubiri baleeta kino leero n'okyusaamu, ne baleeta kano akalala n'okyusaamu, ne baleeta kano ne bakyusaamu. Tubadde awo nga tusomesa abaana naye nga tutegeerako ddala n'assessment egenda kubeera etya. Naye olwaleero twebaza Minister of Education etufulumiza assessment netulambika bulungi nnyo netuwa ensoma y'abaana nga bwegenda okubeera. Era tusuubira ddala nti abaana bano bagenda kuyita ddala. Ekyokubiri curriculum ebadde very expensive. It is very expensive. Lwe bakusaba kino ekyo ne bakusaba kino. Lwe bakusaba kino bakusaba kino. Projector buli kirasi ino kuba projector. Nga bwe muzirabe. Kirasi ino kubeeramu omuzina. Kirasi smart classrooms. Bitwasomesa nga basomesa jana bintu byasomeseza n'ateeka ku lubaawo. Naye kati olina okumakinga sure nti weeteeka ku mutindo ebifaananyi birina kubeera bya kaladi. Okulaba nti buli kiteetaagisa okiwa abaana ne babeera ng'obwongo bulizoninga ne bategeera bulungi byonna ebibeetaagisa okuyita. Sally Henry, head teacher St.Johns Secondary School Mukono. Twebaza Mukama Katonda atusobosezza okukola obulungi ebigezo bya mwaka 2024. Abaana baffe ku St.Johns bakoledde ddala bulungi. Twatuuza abaana 192. Abaana baffe 105 bafunye A. Abaana 87 ne bafuna B. Tetwafunye C, tetwafunye D, tetwafunye E. Twebaza Mukama Katonda atusobosezza okukola obulungi ennyo bwe tuti. Abaana baffe bano tubeebaza ekyensusso. Bawaayo obudde engeri gye baali ba pioneers ba curriculum ne bagisomera ddala bulungi. Twebaza abasomesa abaateekamu buli kye basobola ne beerekereza buli kabafuna akapya ne bakaleetera abaana, bafuna akapya ne bakaleetera abaana. Twebaza abazadde curriculum eno yali expensive oba eri expensive. Abazadde ne beerekereza akasente kaabwe konna ke baasobola okulaba nti tusomesa abaana bano era abaana baffe bayitidde ddala bulungi nnyo ddala. Twebaza Mukama Katonda, twebaza director waffe Honorable Myanja Ssennyonga atubeereddewo buli kimu kye twagala n'abeera nga tufacilitatinga okulaba nga abaana baffe tubayisa bulungi ddala era tubeebaza bayise bulungi nnyo ddala. Ebifo bikyaliwo ku St. John okuva mu senior 1 paka ku senior ey'omukaaga. Tubasaba mutuleetera abaana tubasomese tubabangule ne DIT twamutandise era abaana tava wano ku St. John ng'afunye 2 byokka ebya new curriculum. Omwana ava ku St. John afunye 2 ayiza okubajja, ava ku St. amanyi okwokya ebyuma, ava ku St. John amanyi okuba ennanga n'ebirala byonna byonna. Twebaza Mukama Katonda atusobosezza olw'ekyo. Nkulanga nga ndi mbadde class teacher wa senior 4 East ate nga nsomesa CRE ng'abayizi bonna aba CRE baakoze bulungi, bonna balina NB. Awo we twakomye. Twebaza Katonda olw'abayizi abo, twebaza Katonda olwa facilitation zonna ezikolebbwa ku baana bano era ne basobola okubeera nga bakoze the best. We thank God so much for that.